Azukidde nga tutandika olugendo luno twalutandika nga Kristo ayingidde mu ddungu ng'abonaabona ng'asiiba mumanyi nga bwe yayita agenda amazukira ga mukama waffe Yesu Kristo fena tutende tuwogera kigambo kimu azukidde nga bwe yagamba
Alleluya. Ekigambo ekyo gakituleetera essanyu mu bulamu bwaffe kubanga Kristo mulokozi waffe atuguliddeko ekkubo ery'obulamu obutaggwaawo. Bakristo bannange mbagaliza Easter ennungi. Okuzuula kwa Mukama waffe Yesu Kristo kakuyingire mu bulamu bwaffe ate ne mu bikolwa byaffe. Tusobole okulaba mbu okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kutuleetedde emirembe, kutuleetedde okwagalana ate kutuleetedde okusonyiwagana. Tubeere abantu abaagaliza bannaffe ate abasabira bannaffe. Ffenna tutambule mu mirembe gya Mukama waffe Yesu Kristo yatuleetera ate nga tuli kimu, nga tuwagalana ate nga tukolera wamu. Paalisi tukwatanire wamu, tuzimbe epaalisi yaffe, ekisomesa kyaffe ate n'obukristo bwaffe ate ne dayosisi yonna awamu ne Uganda obukristo bwaffe busobole okulabika mu bigambo byaffe ate ne mu bikolwa. Mbagaza Easter ennungi, Omukama abankuumire, azukidde alabikire mu bikolwa byaffe ate ne mu bulamu bwaffe. Omukama abankuumire. Erinnya Father Ntensibe Javiira, Bwana Mukuru, Kisoga Parish. Ate n'ensi ekomye. Ensi eno ekyetaaga abantu abalina obuntu bulamu, abantu abatya Katonda, abantu abakwatirwa ekisa abalala, abantu abatayogera bintu bitaliiyo olw'okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Okukola obulungi nga tukuza bulungi abaana, okukola obulungi baliraanwa baffe, ate n'okweggyamu emize emibi egisaanikidde eggwanga lyaffe nga egy'okulya enguzi, obukumpanya, n'okulowooza nti abalala si bantu. Ebyo bintu bikulu nnyo nga tulowooza ku kiseera kino. Ate nga tutabira ne bannaffe Abayisiraamu abakyagenda mu maaso n'omwezi omutukuvu guno gwa Ramadan, nabo beeyongere okukola obulungi n'okusabira eggwanga lyaffe kubanga Uganda kwe kwaffe.